eri omwana ow'obuwala yenna kano ka video kako omuzungu alina ekigambo kye bayita selfish interest. Kino abantu batini nnyo abakibuka mu nsi muno. Kikola nnyo ku mikwano, kikola nnyo ku basajja. Abawala basinga omusajja asobola okupropoozingira nga leta kwagala. Omusajja asobola okukyala ewammwe nga takwagalangako. Omusajja asobola okuteekeka nga naye era takwagala. Lwakuba kizibu nnyo kyakukkiriza. Kankunnyonnyole bwe kikola. Olw'okuba nti mmwe mu mutima gwo wakiyingizamu nti oli kasaŋŋamba okukyala eka. Nti laavu kubanga walaba akkiriza okgenda mu bakadde. Nga olowooza nti laavu egenda kutinta kumbe ogenda kukyunyizibwa. Abantu babeerawo ng'alina interest ng'eyiye ku bubwe. Gundi tolina mukazi, gundi tolina mukazi. Abasajja asobola okukuba n'omukazi ng'alina bayagala okukakasa. N'akuteeka mu buli kimu. Naye ng'alina bayagala okukakasa nti yakoze eki? Abasajja bali eyo abakulu awasa abawala nga talina na kyakwetaaza. Amagezi nga ggwe ku ssomero wasemba. Ewammwe temuli bulungi ng'awo. Najja n'agulayo obuntu abwa miliyoni nga mu 5-6. N'azimbira bakadde b'akantu awo bakayumba baki n'abawaayo kyabawaddeyo n'akuteekeeka kumala okuteekeeka nga maze okukyala ewammwe. Mu wiiki n'atandika kuyitawo mu lunaku olwo. Mu mwezi omulamba n'omulaka ennaku ezi n'addayo eri ewa mukazi we. Ebiseera ebisinga lwakuba nti akagambo kano munnaye tukayiga leeti. Omuntu okuteeka ewaka omuntu asobola okupropoozingira nga takwagalangako. Waliyo abagwa mu laavu olw'okuba kugwa kkakkanya nti omukazi ansusizzaako akamanyiiro kamuteekeko omuwala omuto amukubye puleesa. Nga gwe ekyakuleeta kkubi oli puleesa naye nga tewajja kubeera mu laavu. Bannange nga tonnakola decision abasinga mugira bannange egundi yakoze emikolo myaka 2, myezi 2, myezi 5 ne giggwawo. N'olw'okuba tomanyi interest ya muntu besides ng'oli oggyeko kukyala ewammwe. Laavu ewalala wawo ogiraba nga ggwe. Biki omusajja wo byakkolera laavu ogiraba weewalala akutwalako awutu. Ayina obudde obusobola okufissaawo yadde ffenna tuba bize. N'eddakiika emu oba eddakiika 2 tezikusala. Omuntu okomayo waka n'abeerako ko n'abaana be. Wadde yakuzaalamu abaana ayina obudde bw'akomawo waka n'abalaba. Oba akuweereza ssente za school fees. Abawala basinga akagambo kano kabasudde mu buzibu. Buli w'okubira nnyoko ne bagamba omusajja emmere agigula, omusajja buli kimu akiwaayo. Gwe wajja kufumbira mmere, wajja kulya mmere, wajja kukola ki? N'omusanga eri n'olibuuza bannaye mukazi waffe nti gyali eyo olw'okuba asindikayo emmere n'asasula renti n'asindika emmere n'ajja mu mwezi mulamba n'akulabamu ennaku ezi. Neddala mu butuufu omuntu akweguya, omuntu akububira, omuntu agaana okgenda buli wamu. Olunaku lumu lwe yalikulabye mu mwezi omulamba. Bino ebintu njagala njogere kino ekigambo ozuukuke. Abantu bonna okugenda okufuna omukazi oba omusajja. Emikwano abasinga ajja n'agamba gundi kinaalabika kitya. Nga bw'obeeraawo ng'omuntu obadde tomwagala n'afa, naye nga mwenna mukoleraawo amaduuka geeriraanye. Ng'okuggulawo kigenda kukulabisa bubi. Ky'owulya mu mutima ogwo n'ogamba kaŋŋende nziike naye nga toyagala. Ne bakuwa kaadi abamu mututwala nako oli n'akuteeka mu kintu. Najja n'agira n'akuwa ekyokulya naye nga tayagala n'ovaawo ne boogera naye gundi eyo naye yantama. Gundi eyo naye ajja musaawe gundi yasabiriza yalinga ki. Kyokka nga yakuwa tulina emikwano egyeyazika engoye ng'abantu bakweta mwadda naye nga tebagamba. N'omusaba mama gundi mpa ku luno olugoye. Nagamba teruliiwo baalututte naye ng'omuntu okugamba nti ekintu tekiriiwo ofunanga message 2. Tekiriiwo bubeezi oba yakkoowa bukooyi. My dear sister, ng'oggyeko njagala nnyo era nkusabira essaala buli lunaku olukya. Kitaawo n'ennyoko bwe batuuka obatwala mu masomero babatwala mu masomero ge gamu tebaawulamu nti lino ly'abagezi nnyo lye lijja okubeeramu abawala. Lino ly'abagezi nnyo lye lijja okubeeramu abalenzi bakuteeka mu ssomero lyerimu gy'osomera kitaawo n'awa school fees ezimu n'omwana we omuwala n'omulenzi. Kubanga akimanyi osobola okufuna results ezimu ng'omulenzi zaafunye. Mu birungi by'oba weekolera okuweebwa kirungi. Ebintu byonna by'ofunye ku mikwano gyo oba laavu birungi nnyo kirungi nnyo okuweebwa. Naye ng'oggyeko omuntu okukuwa okukolera by'owetaaga laavu ewalala wa woogiraba. Mu njogera oba bwe bakugulira emmere eno ne bakukuba emigere. Mu nkola y'ebintu oba ggwe olw'okuba oli agula emmere eka
kati ndowooza ne bw'atadde eka gwe kiri fine naawe njagala standing ground zezimu omuzungu akiyita selfish interest osobola obeera n'omuntu nga takwagala nenga gwe muwala omweru gwasobola otteekeko alaga abalala tuyina abasajja abakwana abawala nga afunye muwala mweru kumuzaalamu baana beeru nenga takwagala nga mukono omulundi n'otuuka waka n'obulungi bwo omusajja n'amala emyezi ng'esatu nga takukwatako otudde awo nga naye atudde eri nga tayagala kumanya noonoonya buli kimu n'omwegayirira n'okola ki nga bwakulunda bwakkuba emigere tayagala kumanya n'akulekawo n'agera n'anoonya abakazi abalala naye ggwe n'obulungi bwo nga mutudde awo eyali yeeraga eyali yeematira eyali yeewulira omuntu byakkolera mu laavu birungi nnyo okuwa ku ssente okugulira ebirabo nga byo bwe tuyitemawo ebyo ne tujjawo ebirabo ne ssente ze bakuwadde weewalalire wava laavu connection ogiyina weewalala wakkulu nnyo bw'omanyanga nti naawe ng'ogyeko ebyo ebintu bye bakuwadde obuwi naawe tolina woolaba laavu nti omuntu oyo omwagala mwembi mubeera ku kye tuyita selfish interest omwami oyo nga bw'akuyiiya naawe ogenda kuyiiya muyiiye si mu bubi kino nkulabula selfish interest kwe kubeera n'omuntu ng'olina ky'omwetaaza abakazi bakikola nnyo n'agaana okugana kubanga ova mu Amerika olina ssente biki n'akwagala naye ng'alinayo omuntu gw'ayagala wuwo ow'omunda omuntu akyala ewammwe gw'okyazamu bakadde omwagala ku mutima oba ye musajja omugagga alina emmotoka kigenda kumenya nnyo ogenda kutoba ne feeling zo kubanga abasajja ffe kankubuulire otuuka ekiseera n'olaba nti ono omukazi tanjagala n'otuukiriza butuukiriza buvunaanyizibwa kati awo omusajja agenda kukukyunya ggwe beera bulungi